Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindekeki Haji Mukisa Karimu ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karimu jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karimu asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karimu jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Okay, tubebaza Mwena abalabe Lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV okubanga mutugoberera mwebale kubanga mutufollowinga ku YouTube, TikTok sako ne Facebook. Chimanyi Christ Love ina ne gundi endala? Ina Christ Love TV ku Facebook, okay. Ku YouTube, Instagram wonna. Mwebale kubanga mutugoberera Happy New Year Mwena gye musinzira okubanga mutulaba tusubire nti omwaka mwagwise mu bulungi twebaza Mukama Katonda okubanga akyatukuumye n'okutuuka essaawa ya kati n'okubanga nti tutambuza obulamu bwetyo abafiiriddwako abaabwe mu mwaka guli tubasaasirako ate abatuse ku buwanguzi tubajagulizaako nti Mukama yeebale okuba nti abatusiza ku buwanguzi. Olunaku olwaleero tulina programu Moment of Truth akaseera k'amazima ne Pastor Ambros Ssemuyaba. Nate tukomyewo tulabe nti ate tuyitamu ebyo abantu abamu bye batamanyi bye tugamba nti tebamanyi oba bye tugamba nti beetaaga okuyiga okuva mu Bayibuli. Asinga gye bayita Bible mu lulimi olunyanyimbe nga tuli ne Pastor Ambros Ssemuyaba. Christmas bwe bali kugiyitamu olunaku olwaleero ekyenjawulo kye tugenda okubanga twogerako tugenda kusooka twogere ku lunaku lwa Christmas olwo. Wali omusumba omu yavaayo n'agamba nti olunaku olwo si lutuufu. Tugenda kusooka tubuuze Pastor Ambros yalutegeera ati olunaku olwo. Tugende ku olunaku lwa 31 twabe nalwo lutambula lutya lutuufu oba si lutuufu. Atwaiza okuba batambulira mu butamanya. So ate nga eno program gye bayita Moment of Truth akaseera k'amazima genda kuba mubawa asooka babuuzeeko ate tumanye tuddingane tugatwefuke. Sebo tusobola Lubalusewa TV. Sebo Pastor Happy New Year. Happy New Year. Mukama yebazibwe. Amina sebo. Bananga batulaba Mukama yebazibwe tubaniriza mu mwaka omupya. Waliwo abayinza okulaba ka video ng'omwaka gwatambula dda naye tukakola ng'omwaka gutandika. Eno program ya esoose mu 2025. Mukama tumwebaza. Omwaka guli ogukozeemu ki? Omwaka guli gutambudde bulungi. Ngukozeemu ebintu nnuzo wanda ne tutudde. Tukoze. Oliyanga nti si wange tukozeewo. So mwaka guli gubadde mulungi ddala era twebaza Katonda atukoze obulungi era n'ogujja tumanyi guno gwe tutandisa nawe genda kubeera ddala mulungi. Okay. Yes. Tugenda kutandikirawo wennyini Pastor. Twabadde mu Gandalo ya Sekukulu mu luwummulo oluwanvu tuba tulyawo. Pastor Bujingo sijja gana mwogerako n'avaayo n'akatutema yaluga nti bannaye luno lunaku mulukuza n'olunaku teruliyo. Omuntu yenna nga azaaliddwa mu kiraalo azaaliddwa mu bitooke tayinza kubanga alina birth certificate yagijjawo ebiseera ebyo kiba kiza mukuza bikyamu naye kyanewunyisa ate nga naye bakuŋŋaanye. Anti kaakati nze nja kusooka kola disclaimer. Siddamu kusinziira ku ye ku muntu eyayogedde oba okusinziira ku Pastor Bujingo oba nti gwe tujjako tetumuggyako hadithi nti yatusalira wabula Moment of Truth ekituufu kyekiriwa. Aje ne bwe mba sikkaanya naawe bw'oba oyogedde ekituufu ngamba nti oli mutuufu. Ne bwe mba nzikaanya naawe n'oyogera ekikyamu nkugamba oli mukyamu. Olina by'otakkiriziganya naye? Anti ffe twogera Bayibuli tutunuulira Bayibuli ge mazima ge tulina. Ekisookera ddala ffenna kye tulina okutegeera nti Christmas mu Bayibuli teriimu. Christmas mu Bayibuli teriimu. Tukijjawa. Era Yesu
teyazaalibwa nga 25 December. Ekyo gwe gyonna gye wakiwulidde yenna yakyogedda bw'aba yakyogedde bw'atyo ekyo kye kituufu. Pastor bulijjo ngompereza kamesa ino nga Merry Christmas. Yes, Merry Christmas gyeri Yesu yazaalibwa. Someday somewhere Yesu yazaalibwa. Naye teriyo lunaku nti Yesu yazaalibwa 25 December. Amazima gali nti ne bwogenda n'otandika okuddayo okunoonyereza Yesu lwe yazaalibwa tojja kulusanga nga luli 25 December. Wabula abamanyi ebyafaayo ebitonotono nakugamba bw'obanga onootegeera Bayibuli oteyo ebitonotono ekisookera ddala ensi ya Isirayiri yo nga yo nga bw'olaba Uganda bweri ensi ya Isirayiri yali nsi ya bulimi farming abaasoma mu kulima tukimanyi nti n'okulunda nayo farming so yali yakolebwa mu mbeera ez'enjawulo Nazaresi specifically bwe twali tusoma mu primary tulina kye twayita economic activity egenda maaso so mu kitundu Nazaresi Yesu mwe yazaalibwa baali balunzi ba ndiga nga bw'ogamba nti ekibaale balumi b'amajaani kituufu kati Nazaresi Yesu gy'azaalibwa baali balunzi ba ndiga kiteeberezebwa nti Yesu ebiro bye yazaalibwamu Bayibuli egamba nti abalunzi baali balunda nga bakuuma endiga zaabwe ekiro mu mpalo obudde bwokka abalunzi bwe bakuuma endiga zaabwe mu mpalo bwe budde ng'endiga zizaala okitegeera endiga ekiro kati omulaalo ono abeera nga midwife ayamba ku ndiga okuzaala so mu biro bino ng'endiga zizaala byebiro ebyo byennyini Yesu mwazaaliribwa. Olwaleero bw'otunuulira Christmas eriyo mu buseera mu budde bwa winter mu budde bwa butiti tosobola kuddira bebi gwe baazadde n'omuzaalira mu kiraalo actually menja ente mwe ziriira Yesu gye tuyitanga baby soe mwe balabira abwana obuto yali mu kino ekintu ente mwe ziriira tosobola kuteeka bebi wasaawa busaawa mu muzira anti kisoboka ekyo manyi lwaki oyo Kristo yali wa magero okusinga kuggwe ng'omuntu Yesu yali ali ku nsi kuno yali 100% human and 100% God alina bye yakolanga nga ku luno bya buntu kyovola Bayibuli egamba nti awenjala n'emuluma yalumwa enjala Yesu yali azze nga ze kulipresentinga muntu ng'asobola okubeerawo ng'omuntu bagerolanga ensi gyazzeemu tetegeerekeka ng'asobola okubeerawo ng'omuntu kati ekyo kyengezaako okugamba nti Yesu agenda okuzaalibwa mu kiraalo muno yazaalibwa mu budde buli ente mwe zaazaaliranga kubanga abalaalo Bayibuli eraga nti abalaalo baali balunda nga ekiro nga batudde bakuuma endiga zaabwe ezaalinga zizaala mu biro ebyo kati ate ebiro endiga bwe zizaalibwa mu biseera ebyo ebya Isirayiri byali biro bino ebitera okubeera mu Easter era ne bw'oneetegereza obulungi ne bwe tunatutuuse ku olusooka buli nsi erulaba lwayo tekiri nti buli ensi kati yakuziza olusooka gwe tewabadde ku TV nga bakulaga egindi India zabadde nga ssaawa 2 baade bamaze okuyingiramu omwaka baguyingiddemu mmwe temunnaguyingiramu so Yesu teyazaalibwa 25 December 25 December lwalina bannyinirwo Ambros lwaki tombuulira bweba Bayibuli erina byerambika lwaki temutuwa olunaku olutuufu lwe tuba tukuza olunaku olutuufu terumanyiddwa olunaku olutuufu terumanyiddwa kubanga Katonda yali mugezi nnyo singa yateekawo olunaku abantu ne balutegeera bandisinzizza olunaku okusinga Katonda engera tulusinza tuli enyama enkoko anti kati ffe bwe tujja ne tukikugamba luno lubeera just tubeera excited nti Yesu yazaalibwa someday Yesu yaliko akaseera ke yazaalibwa mu nsi naye Yesu teyazaalibwa ku Christmas kati luno lunaku nga bw'olwogerako lwa Christmas lwalina bannanyinirwo be baani abo be twaluwambako baali bapegani be tuyinza okuyita ab'obuwangwa oba mu lulimi olwangu lwali lwabasamize ekyogera lunaku lwetusinza bamafiina balina oddukuza lwali lwabasamize bamafiina tebaalutegeerako kubanga si lwa wano ate lwali mu Balooma lwalina abantu abaali balukuza
mu biseera ebyedda abantu balina be bayitanga gods bakatonda nga mu Buganda be bagamba kibuuka simanyi katonda waki musoke katonda wa nyanja abo bwe batyo mayanja ebyo bwe bityo kati byali yeyo mu Baruumi waliwo famire omwami omu nga bamwita Tamuzi ng'ayina mukyala we bamwita Semiramis ne bazaala omwana waabwe gwe bayita Nimrod. Nyina producer wange omu ayina gwayita Kabebe kugabayina abantu omwana amanya bagasaawo so mu biro ebyo baali yo family baali bakatonda gods nga bagamba nti bakatonda twayitanga ba small gods kakati nga bagamba nti omwana ono gundi Nimrod yakolanga ebyamagero so balina abantu abo be basinzanga edda in pagan world nga tebanategeera ku bya Katonda. So nga bolo 25 December ye birthday ya Nimrod waabwe oyo gwe bazaala bakatonda abo gwe bali bagamba omwana akola ebyamagero era balina okukkiriza nti ku lunaku olwo omwana oyo lwe yabula olwa birthday ye mbuno bo baali mu biseera bya muzira era balina n'akati mu lujja lw'amaka gaabwe abantu b'ekyalo kwe bakuŋŋaananga ne baleeta ki ebirabo okujjukira olunaku omwana oyo lwe yazaalibwa so awo we wava ne Christmas tree we wava ne Christmas tree netwaka tutimba okwo Baruumi batimbirangako omwana oli eyazaalibwa kakati bannaffe abaroma abakatuliki bwe bagenda nga bawamba eddiini nkagamba bali abasamize bali nga bagenda babasinza amaanyi naye luno olunaku nga lucelebratingibwanga kakati ne basalawo abakulu nga balwagala nga bakabaka ti lunaku lulungi abantu beeyagala biki ate eddiini gye muleese eruzikiza naga nedda tusobola okuluteekako nti Yesu lwe yakola ki lwe yazaalibwa ne balulonda bulonzi just like that akati kali ne bakafuula Christmas tree zijukira mukyalo twatimanga Christmas tree ne bannaffe abaloma kyova olaba abakatuliki balina kye bayita Holy Family awo weetandikira Maria Yezu Yosefu those three people omu akiikirira Tamuzi Semiramis ne Nimrod kati ne baddira biri ebyali ebya paganism ne babifuula ne bagamba bya Katonda kati naffe tugoberera bugobereze ekyo kati biryawo ensi yabikwata yabitegeera emyaka n'emyaka giyiseewo ebyasa n'ebyasa Christ love church olunaku tetulukuza wabula olw'okuba lwakukuŋŋaana lwakuwummula mubeerayo eka nga mutudde nga temulina kyakkola temubeera ku kyaki tujja ku kyaki anti kyenkugamba nti olw'okuba mubeerayo eka nga mutudde nga temulina kyakkola nga tubagamba mujje ku kanisa tubeerewo naye ne bw'oba tosabye Christmas tolina kyofiirwa ne bw'oba tozze era tutegeka butegeze netugamba bananga munajja ku Christmas oba munaabeerayo ewammwe kubanga olumu bw'ojja ku Christmas nga boddayo eka ofuna that feeling nti nva ku kyaki kandi emmere si kya mwoyo. Pastor tomazeemu bantu manyi abasinga okusaba kwolwo olunaku anti era balina nino bamalamu amaanyi kubanga si lutuufu terulina kyetugendererwa just olw'okuba nti mu biro biri we bakoleranga Christmas byalinga biseera byakukungula balyanga ebintu byabwe ebyamakungula era kugamba biseera tebaayo kukola babeera mu nju emu babeera mu nnyumba bonna era bw'otunula ku TV z'Amerika bakulaga bufirimu obwa Christmas nga byonna bya mu nju so they were just enjoying that moment tekirina kye kitegeeza eyagenze ku Christmas n'atagenda siguze enkoko yange kiza tikishayina nnyo ekikuguze enkoko nti oyinza okuba nga oli ku mizigo nga banno baaguze enkoko ne bali baaguze enkoko ng'abaana bo bajja kusabiriza abanneyiba kyekiguza abantu ebintu ebingi abaana bo nga bajja kusabiriza abanneyiba kati gwe bw'osigala nga toguze ojja kulabika nga atafudde ku famire yo kakati kyekikuguza enkoko ku Christmas n'obagulira engoye naye kyenjagala okukutegeeza it is not biblical si kya bwa Katonda nti atakoze Christmas ayina ekisiraani oba afiiriddwa tekirina kye kigasa. Pastor tuyanziza okuba nga otutangaziza ku nsonga eyo anti abatulaba ku Lubalusewa TV saako ne Christ Love TV eno ye programu yaffe ennungi gye bayita moment of truth akaseera k'amazima
mujira nojja notegera amazima gobadde tomanyi. Pastor Ambros Ssemuyaba atugambye nti mu Bible muno Christmas teriimu. Era n'oba togikuzizza n'oba togenze ku church si kyabwa Katonda tekirina we kijja kukukwatirako wonna wantu wonna wabula kino kyaveeri mu bapegani. Apegani be bantu beyinza okugamba nti abatamanya Katonda bo bali awo nga bakola byabwe. Kati ate pastor bwe tuvaako ne tuyingira wano mu 31 nga tulwesunga nnyo olunaku olwo. Olwa 31 Desemba bw'obanga naawe oli mukulu ojjukira bulungi nnyo. Oli mukulu era ng'emyaka gyo kwegamba osobola okujjukira ng'oliwo mu mirembe gino. Ojjukira bulungi nnyo na 31 Desemba okutuuka okucelebratingibwa wano. Twayokyanga bipiira. Nga bwe luba lutuuse nga twokya ebipiira ng'abantu bookya emidaala obutale bw'abantu. Fe twalumbanga obudaala obw'ennyaanya bukya obwonna ne tubusika ne tussa ku muliro. Ndi twokya bikadde n'oyokya engoye n'oyokya ebidomola n'oyokya ebisiraani byonna mbu bigende mu guli. Kakati okukireeta okusaba kitandikidde wano wa Dr. Joseph Serwadda. Yakitandika wano n'agamba bannange tujja kusaba 31 tuyite mu mwaka tuyingire omwaka. Najja n'akiteekawo era kusookera ddala abantu bonna baabeeranga wamu ne bapasita bonna abalala baakuŋŋaananga wamu. Naye bwe kyagendanga kikula ne kiyingiramu kawaleti ya ayyuhalladhina amanu. Munnayuganda olina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omulombi w'edduwa Kayingo. Kati oli eyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto ebyentiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki. Haji Mukisa Karimu ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola. Haji Mukisa Karimu jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karimu asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karimu jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. Lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Akasente ne kigenda mu sente nti bwe baakuŋŋaananga nga bajja n'amabaasa bajja ne sente. Kati gwabadde naye wano pasa gwabadde naye nga baserebulatinga ng'alaba ekibbo kinene ng'agamba kubanga kwolwo tekiriiko ddiini n'etali ddiini. Buli muntu ng'atandiko kyembuleesinga kubanga ekintu kyonna ekirikaako okufuna kyanguyira abantu okukipiikinga. Bwe kityo bwe kyajjanga kigira Dr. Serwadda yagambye ndowooza Passover eno ya 26 mwaka gwa 26 so kitegeeza egenze ng'ejja era ffe twakula tumanyi Passover Namboole. Kakati buli omu n'atandika okugamba temugenda Namboole naffe tutaddewo Namboole waffe wano mujje mukuŋŋaane ng'omutawaana guli kuki kasente nti singa agenda eri agenda abazitutte eri wano tewasigala. Kati ne batandika okufuna obusaawo obw'okumpi ne kivaawo n'amadiini ne gakikoppa ne kiyingira mu baprotesitanti baali balwawo nnyo okukibembuleesinga nabo ne bakitwala. Gwe kankubuulire omukadde yafa emyaka egyedda n'ozukka kati n'omulaga ebiriwo yeewuunya kubanga n'abaprotesitanti nabo baakitwala. Linda mukatono omukadde nga yafa dda bw'azuukuka kati n'alaba ebiriwo yeewuunya n'okwewuunya ayinza n'ayingira kati mu kyaki kabeere nga munnaddiini kubanga ne bw'otuuka kati abantu bokka abakyakisigaza nga tebakirina bayinza okuba abantu ba mirundi ebiri basiraamu n'aba 7 sidde. Aba 7 sidde abo ba mirundi eki ebiri kubanga aba 7 sidde bali radical nnyo mu Bayibuli yaabwe bakuba nabo bali mu mateeka bali mu ndagaano nkadde bali mu byaggwako. Abasiraamu bali nabo ku byabwe bali kati kikyabatawaanya naye ate n'abasiraamu abamu bajja kujja olaba bajja ku Namugongo mpulira nabo bayina abajulizi batandise okasemberera buli awali akasente abantu babala basemberaawo. So ekiteesaawo 31st tesi kintu kirala kyonna kufuna ku ssente.
wanji pastor ekiteesawo 31st kusolooza nanga tekiriyo tekirina kyekigasa kati omwaka gwabadde gugwako wagenze ne baasaayo n'owaayo sente kati ani yafunye omwaka wakutandisa osipendinga omusajja wa katonda yeyafunye musajja wa katonda gambe yategese ye yafunye kibanga kivulu bairinga concert agenze mu 31st ng'ogenze mu church n'agenze ng'agenze mu nkuuka temwawukanye kubanga mwenna mugenze ku spendinga pastor agenze olina kyofunayo agenze mu 31st ng'asuze mu church n'agenze mu 31st nga yasuze mu nkuuka temwawukanye enjawulo eri emuntu oli yabadde wanywa mwenge ono yabadde basaba tewali kyofuna kati esente ze wasasuddeyo zaki wabadde owa katonda nguzo oleme kufa mwaka guno oba ate nga mutugaa nti katonda amanyi woolifiira teriyo kyokyusa togamba nti nno kubanga omwaka gwabadde gugwako nenteekayo sente bwolowooza bameka be tuziise nga omwaka yaguyingirira mu kanisa esente ze wawaayo zaki yayingirira mu bbaala naye nasigala nga ali bulungi so ebyo byonna kumala bumazi budde nga bwe twakugambye luli nti obeeraawo n'ogamba bwe naagumalirako mu nju n'owulira buwulizi ng'ekintu oyagala kulaba fireworks kankubuulire singa kyali kya katonda singa kyaki oba ebisaawo ebitegeka tebissaamu fireworks agasaaki mu byakatondaeyo business typical business nti amakyaki galo neewunyiza gatandisa okuba fireworks gamukuba kuva ddago wakabiraba kuvadde ebisaawe byonna bikuba fireworks so it is entertainment era kankubuulire esaawa omukaaga oluwera service eba ewedde olukujjako ebbaasaayo olumala okuyita ebbaasa gye waleese n'ogiteekayo bwoti gwenga ekikyo kiwedde ng'ofuluma ensonga yeyo yokka ensonga ya 31 bbaasa gy'ojja nayo kubanga buli muntu obwongo bwe buli disturbed kubanga n'abandi badde bakiwakanyako kubanga ebimu biri nnyo eno mu balokole naye n'abandi badde bakiwakanya oba abakatuliki oba abaprotestant nabo bakiyingira nalabye nti mulimu n'amakyaki agakola emmisa ozibanga nnya abasooka ne bavaawo abaddako mutakolaki kuweza kantu era singa namwe mu nkuuka musobola bandi badde nga abamu bafuluma ne muyingiza abalala bandi badde nga mugamba kakati abamaze mufulume kati tuzzaawo abalala abayimbi baddemu buto naye amazima gali nti tekirina kyekigasa ku katonda nekimu gwe woba olowooza nti nno 31st erina kyekugasa jjukira 31st zibe mu mawanga amalala kati nga Abaethiopia bo 31st yaabwe tennatuuka okusinziira kalenda gye basoma abali mawanga g'Abawarabu bomwaka gwabwe bagulaba bulala ffe tulaba 225 bo balaba 104 mu mmeka abakyabo abasiraamu bali mu 225 nedda bo bali mu 104 mwana oba mu 6 we watyo kweka tebikwatagana so teriyo olunaku oluweyingira omwaka lye birthday yo lwe bakuzaala takati ffe abali mu bayibuli balina ekigambo kye bakozesa nti crossover nti crossover bayibuli egamba omuntu lwe yalokoka lwe yakurosinga okuva mu kufa okudda mu bulamu lwoba lwalokoka ye crossover yo era singa gw'owulira oyagala celebrating olunaku lwe walokoka oba lwe wazaalibwa omwaka gwo guwera lwe wazaalibwa ate ndaba kati amakyaki gagamba nti crossover night anti kati bateekawo obuntu gwe MTN togiwulira ng'egamba nti kyabise chamuka gwangula yola amaja kati nawe kati eyo commercial language eyo commercial language kugezaako kufuna sente kukupika kukuchamusa era owulira ng'omuntu agamba nti no tugenda kubayita olwaleero ebyakusiba bikutuka mbwe twali tuyingira 224 batugamba batya nti bigenda kutuka lwaki ne luno basanze tebinakutuka bwe bibanga ku luli kyakola lwaki ne ku luno kikyeyongera balina engeri gye batuyitamu ne bagamba batya nti ekyakusiba ku luno kikutuka naye nga mucelebratinga mwaka gwa 10 ago
buli mwaka kikola ki kikutuka kitegeeza waliwo atabitegeera babala nti gwe babigamba nti bano ab'emyoyo emibi babikola mu mwaka guno bagamba bikuyooleko babikuggyeko ate oŋŋambye ebyansiba byonna bikutuka ku luno kakati bwe bibanga byakutuka ku luno byaggwa bali ku nzenzeka ab'emyoyo emibi bali ku nzenzeka nze bwe babanga babikola ne bitakola ki ne bitakola kitegeeza ku luno bafuneyo omuki omulala so tuleme ate n'obuzibu bwe tuyina bwe bw'okulowooza nti omuntu alogebwa nti no olw'okubanga pasitalinda mukatu labayo kulowooza nti omuntu buli ekimutuukako alogebwa mukwano gwange bw'obanga oyagala okufuna ssente genda okole ssente kakati njagala kubuuza mu bisaawe byonna ebyabaddeyo ne ssente nnyingi ze mwabaddeyo ngenda kubuuzayo wabula nange simanyi gye yabadde nsaba kubuuza hamu yabadde mu kisaawe ki kati yabadde wakooyo okimanyi nti omwaka guno ayinza okuyimusa ebizimbe ebisinga ne byeyazimba emyaka giri naye ng'omwaka gwamusanze aliwaka kuba ye gwamusanze afumiitiriza mwaka guno gutandise abantu kiki kye bagenda okugendako ennyo mbatezeewa ssente zange nzifunewa nkole bizinensi ki ebyo by'olina okulowoozaako ng'omwaka gutandika oba ng'ogumaliriza so si wa gye ŋŋenda okusabira oli eyakuteereddewo overnight n'akuteerako obugambo obusikiriza obwo obusirogani obuyita ssente ye kati ali bulungi kyembadde sigendera nnyo ennaku zino amakyaki gakuba ne drive kati eyo business mindset mbubanange mutusange ekimotoka kyabaddeawo nga kiyita nga kigamba era saawa etuuse omukulu agenda kujja saawa zinaaba ziwera 7 ng'atuuse abooluganda that is business mind teriyo kintu n'ekimu kyofunamu kubanga wasuze mu kyaki oba kyofiirwa kubanga tewasuzeeyo twali wano tewali n'omu yasulawo ate tewali n'omu yasulawo kubanga twabagamba bannange mugende eka kati ate ffe abaana abatwagala nti bw'onoowulira ng'olina gy'oyagala okgenda genda okole ki obeereyo olabe fireworks okitegeera kubanga osobola okulaba fireworks noga nalabye fireworks n'ofuna kyonyumya ng'omwaka gugwa tuli ku moment of truth akaseera k'amazima ne pastor Ambros Ssemuyaba mubiwulidde byatugamba byonna pastor nyina akantu kamu akansiiwo tulina pastor twali tuyiteeramu ezo ze bayita crossover omwaka tuguyitamu omusumba omu n'agamba nti leeta buli sente z'olina osigazeemu transport tuzisabire olabe nga ogenda okuddayo bwoti kati kirabika omanyi kati mwe mwagenda walala naffe twagenda walala kubanga ffe gye twagenda ne transport yamugamba naye omuleete mwali walala ne gye twagenda ne transport yamugamba kabe transport kolaki muleeto tambulewo kakati gwe bw'obanga obwongo bwo tebutaggulukuka nti ono anziba bubbi ekyo nkwewuunya amazima gali nti tolina kyofuna oli eyategese yensonga lwaki ateekamu obulango yensonga lwaki ateekamu amaanyi ne bakuba olaba ebbaasa zino ze bakuba ne bakuweereza ne bagamba nti muli mu tiketi yo era bw'ogisomako ebeerako kuliko kadiyo ey'okuyingira kati kuliko n'ebirabo nti ojja kuwangula ekirabo draw ojja kuwangula bodaboda ojja kuwangula TV ojja kuwangula essimu so ebyo oteekwa kubitegeera butegeezi nga gwe yasoma bayibuli n'otegeera nti Katonda siina kye musasula siina kye mugula okuyingira mu mwaka guno bw'obanga kale oyagala osasula ennyo Katonda akuyingize mu mwaka ogujja mu 2020 nga tuyingira ogw'Enkumi wamuwaaki bwe byali tebinnatandika ebyo wasabira wano omuwaaki kubanga mu 2020 nzijukira nga tugiyingira waaliwo akazibu nti enkomerero egendako okitegeera wawaayo okigwe bakutaase mu nkomerero tewali abooluganda Katonda atwagala bwagazi nga tetulina kye tumusasudde Katonda atwagala bwagazi nga tetulina kye tumusasudde twali twogera wano ne nkugamba nti Katonda bw'ayagala pasita bw'ayagala malaaya bw'ayagala omutemu bw'ayagala omubbi akyawa bukyayi by'okola Katonda akyawa bukyayi by'okola era singa obyesonyiwa n'ogamba ki osigala oli beloved we kubanga yakwagala ebyo bye mubaamu simanyi ogenda wa simanyi waliwo ne bakuwa n'owandiika mbu simanyi
omwaka guno ngenda kukola bweti mukama ampe kino noteekayo ebbaasa bakikola ekintu nowandiika emabega ku bbaasa nogaba nange byetaago byange omwaka guno nowandiika nzimbe ninye ngende nobikola lisiti nze njita shopping list nomala okola shopping list paka ku namba 2 nogipakinga mu bbaasa noteekamu ssente nobiwaayo mbw'oli mu kugula. Obwongo buliko ekizibu, tewategeera bayibuli, obwongo buliko ekizibu. Ekyo si kye ekikuwa obugagga kutuula n'oteekateeka n'ogamba omwaka guli nali nga nzukuka ssaawa bwe ziti, omwaka guno nina okwongerawo mbadde nina omulimu guno nina okwongerako akasaaluuni, omwaka guno nina okwongerawo engatto wano wembadde ntundira blouse nyongerewo engatto z'abakazi. Ebyo bye bireeta ssente so si kuziwa eri mu kanisa era ojja kumalako omwaka ng'olinga bwe wagutandika. Pastor Ambros, waliwo ekintu ky'okusabira abantu naye ng'ate okubasabira basooka bakolako bakita kipande ne bakwata manira pepa ne bawandikako ebizibu byebikibinena pastor agenda okutuuka kwali ng'ategedde nti gwe oli mulwadde wa sukaali. Anti kubanga ebizibu by'oyagala pastor yaba abiraba. Golooza Katonda tamanyi bizibu byo nga tobiwandiise. Kubanga ebizibu by'oyagala pastor yaba abiraba. Kyova obiwandiika ku lisiti. Naye kasita omanya nti Katonda yayagala yamanyi ebyange. Kati nze omwaka gwawedde sina kye nawandiise. Naye byonna bye neetaaga Katonda akola ki? Abimanyi. Kati bakukola batya? Bakugamba teeka mu bbaasa wandiikako ebizibu byo teekamu ssente. Bw'omala okuteekamu ssente zaayo ebbaasa. Tujja kutuula wali tugisabire. Ensonga enkulu kubanga oteekamu akasente mu bbaasa omanyi abantu abamu bayina endowooza. Nti bwoba kati nga ggwe ng'olina omukyala oyinza okuba nga tewayagadde muwa bintu byaki bya munju oba olina bye yakusabye naye ate oyinayo 2 goyagala okuteeka mu kyaki naye bw'anaakulaba ng'oteekayo 2 ng'ate waliwo byakubanja mujja funa olutalo kwe kukuwa ebbaasa. Oziteeka mu bbaasa owaayo nga tewali akola ki? Tategedde kyotaddemu. Kati eyo ebbaasa gye bakuweereza baba bakuweereza kabbo kakuwaayo in advance. Obeera ng'ow'ekivvulu aguze alebadi. Okitegeera? Obeera ng'owa concert gwe baguza alebadi ticket n'oteekamu akasente n'ojja nako lumu ng'okakoze eki. Era bw'oba onootera okutegeka Easter yo Christmas yo oga zino zaakuteeka mu kyaki ku lusooka zo ng'oziggyako ng'ozaawulako nga bukyali nga bw'etaano ng'obuteeka wali mitwalo gya 3 ng'ogizingako. Naye kambuuze ku ebyo by'otadde mu shopping list yo yagala genda Dubai yagala genda mu America munezo sente z'otaddemu zibigula. Ekibuuzo owa Katonda nguzi lina mu Katonda bw'oteeka sente ezo mu bbaasa bw'okibalabalamu yagagenda Dubai ozimbe ennyumba oguleko poloti otaddemu tugeze emitwalo 2 zibikola ebyo. Oba oyagala kuwa Katonda nguzi gwasooke kuwa ggwe nga ffe tannatuwa. Era bakugamba teekamu ensigo y'omwaka mulamba kubanga kitegeeza uliriza bw'oteekamu ensigo y'omwaka mulamba nj'owulira nti Katonda akukuumye omwaka mulamba kitegeeza omusasudde. You have paid God for that year. Kati kitegeeza bw'omala okusasula ekyo ne bw'otawa kimu kya 10 omwaka wagusasula in advance. Abalabi balubalusewa TV saako ne Christ Love TV twongera okubebaza okubanga mutugoberera. Ndi ne Pastor Ambros Ssemuyaba wano ku lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV. Moment of Truth akaseera k'amazima ye program gye tuli mu lunaku olwaleero. Mwebala bateekamu ensimbi okuli abamatuga estate wamu ne band properties bano nga basangibwa amatuga ku kizimbe kya Lags. Offices zabo weziri batuukirire basobole okubanga baguza ettaka eriri ku layisi ate nga si lya ntobazi. Bakola ku byapa kyapa kyo kyakubulako oyakola special title oba oyakukolera ku byaba administrator. So batuukirire matuga estate wamu ne band properties basobola okubanga babikolerako obulungi obutagambika. Julie Classic Fashions bano nga basinzira mabanda matuga bakola ku byangoye bakola amasuuti ekanzu ebiteeteeyi ebyomulembe batuukire basobole okubanga bakolera ku birungi nga bwe bityo. Ekirala kye bakola ba Julie Classic Fashions nti batendeka abaana okutunga. So enamba yaabwe eri awo wansi screen yaffe gikubeko basobola okubanga bakwasaganyiza omwana bw'obalabanga ebyomusomo bigaanyi mwana omutwala mu pitu adda mu nasale
kyoba okola mutwale mu Julie Classic Fashions basobola kubanga bamukutendekera abe n'omulimu gw'omu mutwe. Pastor Ambros Ssemuyaba wanjisewo pastor Ssemuyaba gw'okikola pastor wenayo baga tugenze mu kawulidde tugenze kukima ku maanyi ga Katonda obolewo ne babuuka ennyonyi ne bagenda ebweru ogenda okuddamu okulanga babasindikira ebifaananyi nga pastor wamwe akutta ati ku jjinja yali ebaseeko ne batuwandikirako wali ffenna tusabidde kati bapasita amaanyi gano gagira ne gakendeeramuuko ne baddayo eri ati era mwagaana okusoma bayibuli mwagaana okumanya amazima kubanga bayibuli egamba bw'omanya amazima gakufuula wa ddembe kakati ebyo byonna kubazanyira ku bwongo era nze bw'aba pasita wange n'abiweereza ebyo siddamu mu kanisa eyo kubanga byakola abatabimanyi pasita agenda ku jjinja ettukuvu baliyita nattukuvu teriyo jjinja ttukuvu ne balisaako fulaga ya Uganda ne yeebakako buhati teri jjinja ttukuvu olaba waliwo n'abagamba nti agenze Isirayiri kati gwenza ogamba ejjinja ettukuvu naye waliwo abagamba nti ngenze Isirayiri ngenze ava Isirayiri kankubuulire okuva Yesu lwe yafa n'azuukira tekyaliyo ttaka ttukuvu obutukuvu buli mu ggwe munda mu ggwe Katonda asula mu ggwe bayibuli egamba nti ffe yeekaalu y'omwoyo omutukuvu so God resides in us n'omuntu ne bagamba nti nva Isirayiri olwaleero omuntu okugamba nti ngenze Isirayiri naawe n'ogamba ngenze Rwanda mufaanagana kubanga ow'e Rwanda aba agenze kulaba abantu abaafa mu genocide n'owa Isirayiri aba agenze kulaba Yesu gye baamuziika ne bw'oyimirira mu ntaana ya Yesu n'osaba toyina kyanjawulo ky'ofuna temuli mikisomo temuli maanyi wuliriza Yesu nga yakafa nga yakafa ku ssaawa olunaku olwo lwennyini bayibuli egamba nti abayigirizwa be ne bayingira mu ntaana Yesu nga bamunoonya yakafa malayika najja n'ababuuza munoonyeza ki omulamu mu bafu okiwulira Yesu yali yakafa naye abagenda mu ntaana ye ng'ekyali fresh malayika yabagobamu n'abagamba muno temuli kirimu ate nimba ki lwaki baba saidi eno mu Buisiraamu bagenda emeka ensonga lwaki soogerera busiraamu butegeera birala ensonga lwaki byengamba si bya busiraamu nze njogera ku bya bayibuli ku mazima ga bayibuli obusiraamu yamanyi bwakola ekyo kayagala njogere ne maama Fiina ebibye era ye naye bwanajja kugamba ebyo kati nze nkugamba byentegeera ene waffe mu bulokozi eno gye twakkiriza Yesu tekyaliyo nsi ntukuvu teriyo ttaka ttukuvu teriyo kyalo ekitukuvu ye ggwe munda eyakkiriza Yesu obutukuvu bwayingira mu ggwe ffe tetuyinaayo Isirayiri nti kati yagenze Isirayiri n'aleeta amafuta obwo bwonna njagala kozesa ekigambo abasumba bakomonga amaanyi ge balina nga bwaba yali agira bwati n'ogwa gakubamu katteke boti n'omansukeri kandi kati mwe bwe mutyo bwe mubiraba bwe mubitegeera wali obaddeko mu hypnosis hypnosis okuyimirira bwoti n'ozibirira oli najja nakwata bwati okimanyi nti ogwa wansi nga toyina nakyo badde tayina maanyi gonna bano ababuda babayita baki abachina ababuda bayina kye bayita bakiyita batya nkirabidde Buddhism si Buddhism kibanga meditation bakikwata kulamba na meditate nasirika nabeerawo n'agatta batera kiyita kugatta butonde okwegatta n'obutonde n'afuna ebintu bingi eyo nzikiriza eyo nayo ddiini kiringa ngeri yakisamize mu nsero n'agenda ewala n'amanya ebiri ekyo kiri bwe kito kakati ffe abakkiriza Yesu ffe Katonda wanunga bwendi wano kakyogamba serina Katonda ali munda munze oba ngenze Isirayiri oba ngenze okuba oli pasita ate kati bali baba baki okujjako omuntu ng'alina endo ebirala bye yayongerako ye muntu akulowoozesa bwatyo naye omuntu ng'osoma bayibuli toweetaaga kuva mu Uganda kugenda mu nsi ndala kufuna maanyi gakukolere ki mu nsi endala yeewali Katonda nga bw'olaba eggulu bwe liri ensi yonna agirabira wamu kankubuulire n'ebyo bye babagamba mbu ofune visa ogende mu America osange gundi
Katonda America ne Bufaransa ne China azirabanga bwolaba tayiro mu ddiiro lyo. Si makulu nga bwolaba ekiyenje nga kisaze ne kiva ku tayiro eno ne kigenda kweri ne kidda kweri. Si makulu. It is not news nti wavudde mu Uganda n'ogenda mu America. Njoba wavudde mu America singa kyali kikulu singa bwotuuka mu America todda mugenda manju todda mukola ki tofa obeera imoto nga wotegeera ungenze muki mubyenjawulo naye nga bwosigala mu Uganda bwosigala mu America kinoga bale mpira yagenda gundi ne bakugamba waaye ensigo bw'omala okugiwaayo ogenda kulinnya ennyonyi wuliriza olinnya ennyonyi gwe alowooza mbu Katonda yakuyambye okulinnya ennyonyi nga ennyonyi gy'otuddemu tugambe gwe oli mulokole wawaddeyo ensigo n'olinnyo ennyonyi ng'otudde n'abasiraamu 30 nga n'ennyonyi gy'otuddemu Fly Emirates yabaki y'Abawarabu Abawarabu abatakkiririza na mu Yesu bo kakati gwe batutteko mu takisi ne nannyini takisi ani asinga amaanyi gwe batuteko mu nnyonyi nenanyini nnyonyi asuke kkumi nenanyini nnyonyi nanyini makampuni naye bwe badda ku bwongo bwo ne babufumbirawo n'obeera ng'olowooza olina ekyamaanyi okulinnya ennyonyi tekirina njawulo. Abasumba balina amaanyi obeera n'ebweru n'agamba kankusabire nga ndi eno ofunirewo obenga sindika ensigo osobola okubanga n'ekimu ekyekkubi ekisindike nze nkusabire eno bakuwa obutuuzi. Naye gwe kankubu abakuwa kati bameka be babuwadde nga tebasindika nsigo. Golooza buli gwe bawo obutuuze yamala kusindika nsigo. Gwe bwotyo bwotegeera kati gwe ezizo bazinona bwe batyo. Kubanga olowooza nti pastor bw'atakusabira toyina kyogenda kufuuka. Katonda yayingira ali munda mu gwe kangubulye Katonda ali mu pastor wo ye Katonda ali mu gwe. Tolina nsonga yonna lwaki oyina okumala okumusindikira ensigo. Waliwo owooluganda eyaŋŋamba mbu musumba bwe yamugamba wava wano mu Uganda n'ogenda naye olina ebizibu bingi kankusabira otere gwe Katonda asobodde n'okuyamba n'olinnya ennyonyi. Musumba otalinnyangako wadde ennyonyi muzinge wadde ennyonyi ennyange kyokka gw'osabako emikisa ye yayino gwe Katonda akuyambye olina mu bbeeyi naye woono atalina na passport yakubeeza ye lwaki tabyesabira ye n'abifuna. So waliwo ebintu bye mulina okutegeera obutegeezi n'omanya nti amazima gali nti bino byo nina obimanya ng'omuntu Katonda gwe yatonda nti anjagala bwagazi gwe Katonda akuyambye olinnye ne ku nnyonyi naye bakyagamba olina ebikulondoola ye pasita we yamulema okulinnya ye nga talina bimulondoola. Pastor Ambros akaseera yo tulina katono tugenda kuba tuwumbawumba naye kye tugenda okukola abalabi ba Lubalusowa TV saako ne Cross Love TV tugenda kuba Pastor Ambros atuwayo akalowoozo k'omwaka guno nga tutandika sobola okufundikira wano endagaano enkadde n'endagaano empya tugenda kuba tugikwatako luuteddako kuba leero obudde buganyi tubadde mu bibadde kuyingira mwaka na mwaka gufundikira. Pastor Ambros nga tusiibula abantu njagala obawo akalowoozo abantu abatamanyi Bayibuli program agiyita Moment of Truth abantu obannyonnyole kiki kye bagenda otambulirako na biki bye bayiseemu abantu bazibula amaaso nti oyinza okuba ogenda kugendera ku kiri. Pastor enaku zobawa ne bizinesi z'olina okukola ne baga nti omukisa gwo teguli mu kutunda nnyaanya genda otandika osuubula ettaka waakyo anti kati obuzibu pastor enaku zokuba abalengerera olamanyi n'okugamba wali ku mudaala awo waliwo akuloga kati awuvaawo genda emitiyana kankubuulire bw'oba wakkiriza Yesu nga walokuka naye ng'okyatiitiira nti kubanga wali yakuloga olina kyotannategeera. Bayibuli egamba yakkiriza Yesu yafuuka kitonde kijja nze ondaba wano sirina muntu andoga. Bw'obuulira ng'oyagala kundoga ng'olina omulogo wo nti aloga ayagala nviiri ng'ontwala mu saaluuni gye weekakasa nga basooka bajeera nga bajjamu enviiri zonna ezirimu nga basalamu zange zokka nga muzikuŋŋaanya nga mutwalira omulogo ng'oleeta ow'enjala ng'asalako olwala nga mutwalira omulago ne bwebanda paati nga mbawe etali njoze gamba nti gibeeremu then ku makya ogituwe esobole okuba nga ekolera ddala bulungi olyoka okakase nti muno mu nsi bw'oba ng'olina amazima olina Yesu olina byonna. Kakati omuntu okugamba mbu bizinensi yawo tekola bizinensi yo simanyi ekola ki kubanga waliwo akulogaawo akuloga
era mbalaba bulijjo mbalaba nange ne mbasaasira nga bamugambye nti gundi yakuloga. Abo abasajja baawudde amaka, abantu abasinga abasajja batambula babuuka namu batyo bayoola ettaka. Nze sirina kyentya kuba tolina gy'ogenda dditwala, osobola oddiyoola naye terina byogenda okukola tebigenda kunkwatako kubanga ndi mu Kristo, ndi munda mu Yesu. Yesu yafiira ki bw'abanga ndi mu ye naye ng'akyali mu ebyo eby'okutya okulogebwa? Okitegeera? So amazima amatuufu gali nti bwe tuba twagala okutegeera Kristo omwaka guno omupya tutegeerere ddala Katonda tuve mu ebyo ebyokulooza mbu omusumba yaŋŋamba kino. Mbalaba mu kibuga babateerawo akabbo k'amafuta, akabakuli k'amafuta. Najja n'akwata 2,000 n'ateeka muki wansi wali ku mmeeza, n'akwata mu mafuta n'atambula nga yeesiiga. Ng'atambula bw'agenda bw'asaba, bw'agenda ayogera Mukama olwaleero bizinensi ketambule kanfune sente abantu bange abakasoma bange bajje. Omuntu akola ekyo aba mu bulogo. Kubanga bw'obanga ozze bw'oti ku mmeeza ya pasita ali mu kibuga wakati afukamidde asaba n'oteekayo ak'ebiri ak'ebbiri batera koma ku 5 2,15 ekyo kigali. Then n'okwata mu kibbo n'okwata mu mafuta gano n'otandika ogenda nga bwe wesiiga bw'osaba. Mu Luganda okwo si kusaba, okwo kulaamiriza. Nakitegeera? Mu Luganda okwo kuyitibwa kola ki? Kulaamiriza. Kitegeeza oli mu kuloga. Abantu bangi nnyo bali mu Kaanisa munda naye ng'obwongo bwabwe bwonna bwa kirogo. Pasita tufundike na kino. Bapasitazi banooza baawudde batya amaka g'abantu? Anti akugamba bw'abanga akugambye nti gundi yakuloga, aje ne bwe bakugamba nti oyo pasita yakulabiza ennaku tosobola kudda wano. Era ogamba oyo sigenda oyo yandabiza ennaku ebizibu ebyantuukako biri kubanga nagenda ewuwe kubanga naluli kati ekyo kiba kyakutematema mu bantu nga bwe tubeera ne bajjajjaffe yensonga lwaki abantu bakyawa abasamize kubatemera mu famire. Oli najja n'amugamba ojjukira Kayimba Kasebata yamugamba nti omwana gwenzaala yandoga. Yamubuuza naye olinayo empalana n'amuwa erinnya ly'omwana we. Ono bwe yeetooloola yazza linnya lya mwana oli mukulu gundi akuloga. Kubanga yamugambye mwana naga omwana wange andoga atya. Kati ne bapasita bakoleramu oyo guesswork. Kuteebereza. Kubanga ekisooka mu Afirika tufaanagana ebizibu. Mu Afirika tufaanagana embeera ze tukuliddemu. Bwe njogera ku mbeera ez'okusomeza ekyalo eyange ejjafaanagana n'eya producer eyakufaanagana n'eyiyo kubanga ffenna twakulira wa mu Africa. Kati kyangu omuntu okuzanyira ku bwongo bwo n'akugamba waliwo kino ne kino nga ddala olaba kyekyo. Olina akomawo n'agamba bannange oli omusajja bannaye amanyi ebintu ebifeewa. Naye lwakuba akozesezza psychology n'akutunuulya n'agamba ag'okutula nga wala gyakuli ku maaso n'agamba neonywa nnyo omwenge gwe n'ogamba omusajja mmanyi. N'ayongera. So kakati bwe bakuleetera ebintu bwe bityo ne bakwata olunyiriri mu Bayibuli nti omulabe wa n'abanga wa mu nju. Olw'okuba gwe tewasoma Bayibuli tomanyi lwaki ekyawandiikibwa ekyo kyayogerwa. Kati gwe n'otandika okulaba omwami wo nga yeki omulabe wo n'abanga wa mu nju otandika okulaba omwana wo ne bagamba aba famire yo abatakwagala. Omanyi akakodi ako lwaki bakugamba nti famire yo tekwagala? Famire yo bw'emala okukukyawa abantu bo bonna ne mwawukana nabo ojja sigala ng'osigalidde Kaanisa. Ojja kusigala ng'osulanga ku Kaanisa. Ye aba afunye chiipuleba. Ojja keera ng'oyere osiimuule okole emirimu obulamu bwabuzingireko awo ng'alina omukozi atasasulwa. Kakali gwe kugamba ate nga buli kizibu ky'olina okino kigamba ku pasita wo. Gw'olina okigamba omanyi omuntu bw'awulira ng'alina amaanyi ng'abantu bonna basaba ye ekyokukola. Gwagamanyi togalina mu Kristi. Omuntu bw'aba alina bbaawe era nze nkubulire onookeera ku makya ne tukugamba nti munnange enkya gw'ogenda okulembera service n'otukubira essimu n'otugamba mwami wange oba tugambe tabeerawo mwami wange azze sigenda kujja ku Kaanisa. Tukirespectinga kubanga oyani mwami wo. Naye oli akugamba takulemesa kuweereza Katonda. Oyina okuweereza Katonda. Omwami si nsonga Katonda yasinga. Obwo bwonna butamanya nga tewasoma byawandiikibwa tomanyi Bayibuli. Amazima gali nti omwami wo oba famire yo yeesooka. Naye pasita bw'agiyingiramu n'atandika okubagamba
oba oteekwa gimulekera n'omugamba gitwale. Pastor Sibula abatulaba amatufundikira. Abatulaba twagala okubaagaliza omwaka guno omupya naye mukole programu ezitegeerekeka. Muleme kulowooza nti Katonda mugenda mugula nti ogenda muwaayo obusente oweeye ebbaasa then ebintu bwe bibe byanjawulo bisinga ebyagundi obwo bube eyo babeera bakuwadde endowooza etali ntuufu. Amazima amatuufu gali nti kiririza mu Katonda. Toyina ddagala lye weetaaga, toyina mafuta ge weetaaga, toyina kintu kyonna kye weetaaga okukulaakulana mu nsi eno. Weetaaga planning, kutegeera nti bizinensi yange wenjitadde wano mobile money etambula. Oleme kuddira mu byalo etali bantu gy'obosa mobile money wa milioni 10. Wabula tegeera kwegamba kozesa amagezi go Katonda ge yakuwa kubanga yagakuwa. So si buli kimu nti oli wakusabirwa. Omwaka guno ngubaagaliza era tugenda gutambuliramu, tugenda gubeeramu nga twogera ffenna paka bwe gunaggwako. Sijja kusukawo wano olunaku lwaleero nkoze ne Robert Musanje wamu ne Katabira Muhammad nze Aji Samuel. Tubaagaliza be mutwagaliza. Mukama yebaziwe. Amina. Ya ayyuhalladhina amanu. Munnayuganda olina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze. Kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omulombi w'edduwa Kayingo. Kati oli eyo obufumbo buyuga, oyagala zadde, oyagala mukisa mu buli kyokola, olina ebisiraani, lutwe, bakufera, bakubako ebintu by'oyagala bikuddire, ofuna ebirooto eby'entiisa, oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze. Yemenye ekindeke ki? Haji Mukisa Karimu ye mulombi w'edduwa Kayingo, bino byonna abisobola. Haji Mukisa Karimu jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karimu asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karimu jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. Lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Lubalusewa TV mazima ku mazima.